Mbagamba mti abagala balungi abeekuumira kusenga Face 256 nkwaniriza we n'omupya ate gwe mukadde we bale kubanga weekuumirako. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ngeri communication bwe impacting oba bwerinza okukosa relationship zammwe. Kye tuyita poor communication kwe kubeera nga enjogerezeganya entuufu wakati wammwe ababiri egaanye. Esobola kuleeta ki mu relationship yammwe, esobola ku impactinga ki mu relationship yammwe. Ekisookera ddala kambabuulire, relationship yonna tesobola kubeera stable, tesobola kubeera mu ssanyu nga temulina communication. Ekyo ky'olina okumanya. Ne bw'oba owooma ng'emmane yo ya lubumbabumba, ne bw'oba owooma nga gw'oli wa lutobazi, ne bw'oba owooma nga mukira gwegwe gwakula ne guwola nga gwegwe ogwalagirwa, ne bw'oba omanyi okunyoola ekiwato ng'oli musajja, ne bw'oba omanyi okusikina, ne bw'oba oyina empisa, ne bw'oba nga every area of your life oba in your relationship kiri perfect naye nga communication tewali, relationship oyo tegenda kubeera stable. Ate nno communication eno okumanya nzibu nnyo nti bwe mulemu okwogerezeganya obulungi oba okukwatagana kiyinza obbaviirako okwawukana, kiyinza okuviirako obukyayi. Waliwo abantu nga bali mu mukwano naye nga tebali mu mukwano, in fact kuba sinze kiyita mukwano, nga bali mu bukyayi naye ate nga it's a disguise of a relationship. Bwe bali mu relationship naye nga buli olina obusungu bw'olina ku muntu bw'oti, because you can't open your mouth n'oyogera ekikuli ku mutima, owulira okisirikidde, owulira kikutuga, owulira kikuleetera obukyayi, naye ng'ate oluusi kiva ku ggwe akikutte oba nga kiva ku oyo gw'olina okukigamba. Namba emu, communication is not only about oli otya mukwano gyendi, wasiza otya gyendi, olunaku olulungi. It's not only about phones. Waliwo n'abantu nga babeera mu maka n'abantu naye nga temulina communication. Omwami akeera ku makya n'anaaba n'afuluma ssaawa 12, n'omukyala n'akeera ku makya n'anaaba n'afuluma ssaawa 1. Ne mukomawo ekiro omukyala n'akomawo yasookawo n'afumba omusajja olukomawo alya buli kunaaba kwebaka. Temuyina budde bwa kutuulawo kwogera ku nsonga zammwe ez'obufumbo oba eza mukwano gwammwe ng'abantu ababiri. Okumanya kino ekintu kye njogerako kya bulabe nti kituuka ekiseera ng'omuntu awulira ali distant nga mwegatta, mugenda mu buliri ne mwegatta ne mumala okwegatta. You don't even get that intimate talk nti mumaze okwegatta mubeeko bye mwogera. Bannange kubanga muba mukooye mwegatta kire ebiseera ebisinga temugenda kufuna obudde bwa kutuulaawo like bwa kunyumyamu nti omuwamba atidde, olina obugambo bulungi bw'omugamba, alina byagamba nti naye munnange nno nnyiiza, kubanga abakazi abasinga awo baagala okwogerera ensonga zaabwe. Naye musajja gwe nkwagala naye simanyi lwaki onnumya, simanyi lwaki onkola bwoti ne bwoti. Kakati bw'atafuna mukisa gwogera bino ebiseera ebisinga mu growing apart mwawukana, emotional distance ejjawo wakati wammwe ng'owulira toli close eri omuntu. Mwegatta akuwa ssente z'emmere, buli kimu akikola ewaka naye owulira oli lonely kubanga oba n'ekikuluma ku mutima oba n'ekikusumbuwa, olina n'ekikusanyusiza naye nga tosobola kutuula na muntu oyo n'okimunyumiza. Bw'aba wa ssimu nga yo buli olumukubira ndi bize ngenda kuddamu nkukubire, taddamu kkuba, akuleetera okubeera ng'ofiiringa anxious oba n'akusindika mu kye tuyita anxiety state, n'obeera ng'oli anxious buli ssaawa. Njagala kwogera naye essimu ogikuba tagikwata, bw'agikwata gamba nja kukubira n'akuggyako, takuba, n'oddamu n'okuba takwata, n'oddamu n'okuba naga gundi nagambye nja kukubira. N'ogamba wange akambwadde olwo n'osirika n'otakuba. N'atakuba olunaku ne luziba nga takubye naye ng'owulira oyagala kwogera na muntu oyo, kigenda kupushinga mu anxiety state ne mu state tuyita okubeera ng'owulira oli lonely. Abamu barizootinga mu bwenzi n'agamba sigenda kukyawa mukazi ono oba musajja ono kubanga mwagala. Ate alina byenjagala naye olw'okubanga gaapu ebreachingiddwa wakati wammwe ejja kubaleetera okubeera nga oyenda. Kati then bwe tuddeera ku poor communication, waliwo abantu abamu mu bufumbo oba mu relationship omuntu n'araisinga issue gy'oli, alina ekyamunyiizizza. Omwami wo n'ajja gy'oli n'agamba naye maama nnaaki oba n'agamba naye munnange Faith bwange lwaki okola bwoti ne bwoti, n'omutunuulira and you don't say a word. Naye mumanye ekintu ekyo kitegeeza. What does it mean? Njogera naawe nayo ntunuulidde tonyega. It's like it's pointless nze okwogera naawe. Oba olinga agamba nti siina kunenyaako, siina kugambako, siina kubulira kinyiiziza, as long as tekikusanyusizza matuugo kuwulira, you just keep quiet and look at me. So what you are resolving issues. Raise your concern. Ongamba oba wanfunye bubi, kale ombuulire mpulire nti we are having a dialogue, mpulire nti ndi kwogera na muntu, si nti ndi kweyogeza nzekka. Mukitegeera. Naye abasinga omuntu omuleetera okubeera nga
omutuma okola ekintu kyatandikoze. Nze nabagamba mwewalanga nnyo omuntu okukola ensobi y'obwenzi mu mukwano gwammwe nga mu butuufu bw'osiriikirira n'otuula naye ku mmeeza temwogera n'akumenyera ensonga ze lwaki yakikola. Bw'osirika n'odda mu kisenge ogamba osanga ne bwe wandibadde nze nandikikoze. Weewalanga nnyo okubanga gwe ensonga lwaki omuntu wo akyuka mu mpisa ze. Gwe ensonga lwaki omwagalwawo asalawo akugatteko omulala. Gwe ensonga ng'ate waliwo okubanga gwe ensonga ng'ekikuliko tosobola kikyusa. Naye waliwo okubanga gwe ensonga ng'ekikuliko singa mwatula ne mukyadressinga oba singa wategeera ekizibu ekyo n'omala n'okikkiriza n'okyadressinga wandibadde embeera eterera teyandituuse gyeri. Naye mubeera mu relationship n'omuntu omusajja n'okomawo ewaka omukazi n'akugambako oba kino oba kiri n'ozira emmere. This is not a means of communicating. Toli mulwadde wa autism kutandika kuthrowinga tantrums na kundeetera kusoma signs nti kati oli munyiivu. Okitegeera nti you can't talk. Kuba n'omulwadde wa autism aba tali verbal like nga ali verbal asobola okwogera. Abantu abatali verbal nti they are non-verbal abo batoogera be basobola okutulaga nti kati obusungu bwange nkola kino nkola kiri. Naye gwe omuntu ayogera ategeera omuntu omukulu ekikuziza emmere kyeki ekikunkubisa omugongo kyeki. These are the things zetutuula wansi ne twogerako. Kyekino kye mbagamba ekireetera omuntu okukukyawa ne muviiramu ne mwawukana ne bibaviirako okubeera nga mutuuka mu kiseera ekyokubeera nga omuntu oli naye mu mukwano oba oli naye mu bufumbo naye ng'oli naye ogamba ndudde naye and alina ebirungi ebimuliko naye nga tokyafiiringa laavu eyo gye wali omufiiringako omulaba bulabi. Tomulinako bukyayi tomulinako wabula omulaba bulabi muli awo mu relationship eri unhealthy and unhappy. So temupushinga bantu be mwagala oba bantu babaagala kutuuka mu eyo mbeera. Bw'oba omanyi nti olina ekizibu kya communication nga gwe omuntu nti singa ngezaako naye nze kyekikula kyange nze omuntu bwanyiiza mba saagala kubyogerako I prefer n'ensirika nze singa omuntu bwanyiiza mba mpulira saagala mumutunulako abamu nno n'ensobi gye mukola oba n'ekibi kye mukola mulinza okuba muyomba. Gwe n'osalawo okutambula kufuluma oba you walk out on that person olinza okuba temulina mu nnyumba wabula n'otambula n'omuviira n'omulekaawo. Okitegeera? The issue is not resolved. Ate n'akulaga nti buli bwaddamu okwagala okiresolvinga n'omulaga nti toyagala kiwuliza era oddamu n'okola ekintu kyekimu. Kitegeeza ogenda muleka mu kifo nga you are putting this person in a place watasobola kweyabya. Kiki kati mbuulira bwe mba sisobola kweyabiza ng'onnyiizizza bwe mba sisobola kugamba nti kino kyokola kinyiiza oba kinnumya ogenda kikomya ddi era ogenda kumanya ddi nti ekintu ekyo kinyiiza. Toyagala kugambako toyagala kunenyaako toyagala kuwabula wabula gwagala tubeere mu relationship obanga tuli kikize sitegeera. So relationship yonna okubeerawo ng'eri happy okubeerawo ng'eri healthy ebintu ebisinga bye tulina okutunuulira oba ekimu ku bintu bye tulina okufokasingako communication. Muli bafumbo muli mu relationship muli mu courtship weegendereze engeri gy'ocommunicating. Awo oba omanyi nti you have poor communication patterns tugenda kukitunuulira olwaleero ate na subscribing tugenda kubeerayo ne live between ssaawa 2 ku 3 eza Uganda. Tujja kubeerayo ne live ng'omulamu wagwaffe ngenda kuba nsomesa ku how to support you oba osobola otya okumanya nti I have a problem of poor communication n'ekirala nsobola ntya okuresolvinga embeera eno. Mubeere bulungi Omukama abankumire era abanjagalire mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.